Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Waliwo munnaffe wambuziza ku butiko obubaala ku nsonga y'okubunaaba. Waŋŋambye nti obutiko obwo sisobola kubunaaba nga sitaddemu munnyo ogwo, nti omunnyo gukuyisa bubi ku lususu. Omunnyo gwetaagisaamu mu butiko obwo obubaala ng'ogenda okubunaaba ku nsonga ey'okweyambulula, okweggyako ebisiraani, okweggyako olutwe, kwegamba okweggyako amalogo gonna ago ge bakusindikira agakumalako emirembe, wamu n'okweggyako ebyo eby'enjawulo: obutaweebwa, obutaagalibwa, obutaganja, omudibo. Obira oteekeddwa okussaamu omunnyo. Omunnyo gwo guyambako olw'ensonga nti bantu bangi tebalya butiko obwo, bangi tebabulyangako. Kyokka ate omunnyo kizibu nnyo kusanga omuntu nga tagulyangako. Kale ojja kusanga omuntu oyo akuloga, akumalako emirembe, akulemesa, akusiraanya, ojja kumusanga nga talyanga ku butiko. Ky'oba olaba nti tuteekamu omunnyo ogwo guyambeko. Omuntu ono akumalako emirembe, akulemesa, abeere ng'akuvaako nga tulaamiriza nga tusinziira ku munnyo ogwo, olw'ensonga nti omuntu oyo abeera akumazeeko emirembe abeera agulya oba abeera yagulyako. Omunnyo gwetaagisaamu. Njagala owulirize bulungi nga nnaamiriza, ojja kulaba nti omunnyo gwetaagisaamu. Naye bwe guba omunnyo gukusumbuwa ku lususu, teekamu omunnyo nga mutono. Kwegamba gufuuke mutono guleme kuyisa bubi ku lususu lwo. Kati njagala owulirize, kansooke n'eno ey'okweyambulula. Nja kuba mbakolera ne vidiyo ng'okozesa obutiko buno ku nsonga y'emikisa, okutangaaza emikisa gyo. Kansooke ku eno ey'obutiko nga weeyambulula. Kati bw'oba oyagala okukozesa obutiko obwo obubaala ku nsonga y'okweyambululako ebyo ebikumazeeko emirembe, funa obutiko nga buwerako, buteeke mu sefuliya, ofune n'omunnyo. Kati wamu n'omunnyo obutiko obubaala osobola okufunayo nga ekitundu ky'ekikopo, oba ekikopo bw'oba osobodde obufuna, teekamu ekikopo oba ekitundu ky'ekikopo, buteeke mu sefuliya, teekamu amazzi. Kati amazzi olajja kwebuuza nteekemu genkana ki? Osobola okubala ebikopo nga 5 n'obiyiwamu n'ogwo omunnyo gw'otaddemu n'obutiko obwo bw'obeera otaddemu, n'oteeka ku sefuliya n'otokosa. We bitokota n'olaba nga biyidde, bijjeko biteeke wansi biwole bulungi nnyo. Bwe bimala okuwola n'olaba nti biwoze, yiwa mu bbaafu amazzi ago ag'eddagala g'ofumbiddemu obutiko obubaala ng'otaddemu n'omunnyo ogwo nga bwe nkubuulidde. Funawo dda onaabe eddagala eryo oba onaabe obutiko obwo ng'otaddemu n'omunnyo. Eddagala lino linaabe ssaawa 2 ez'ekiro, 3, 4. Kwegamba linaabe budde nga buzibye, lino ery'okweyambulula. Wano mu kulaamiriza njagala owulirizewo bulungi nnyo olabe nti omunnyo gwa mugaso nnyo oguteekamu. Ogamba bw'oti nti buno butiko njagala buntikkuleko ebisiraani, buntikkuleko olutwe, buntikkuleko obutaagalibwa, buntikkuleko obutaweebwa, buntikkuleko omudibo, buntikkuleko obutaagalibwa, buntikkuleko ebyo byonna ebyanteekebwako buli muntu yenna eyali alidde ku munnyo. Ndowooza okiwulira bulungi, ebyanteekebwako oyo yenna eyali alidde ku munnyo. Bw'otyo bw'oteekeddwa okubeera ng'oyogera ng'onaaba eddagala eryo ery'obutiko obubaala. Bwe kityo bwe kiri, omunnyo ogwo mukulu nnyo oguteeka mu ddagala eryo eryambulula. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.